kkooti ejulirwamu eyisiza ekiragiro ekiyimiriza okutunda emmaali y'Obuyisiraamu eya Uganda Muslim Council olw'ebbanja ery'obuwumbi 18 n'obukadde 9 ezaava ku ttaka ery'empewo eryatundibwa mu disitulikiti y'e Ssembabule. Ekiragiro ekiyimiriza okubowa n'okutunda ebyobugaga by'Obusiraamu kiyisiddwa abalamuzi basatu aba kkooti ejulirwamu nga bakulembeddwamu amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera, Geoffrey Kiryabwire ne Irene Mulyagonja. Oluvannyuma lw'ekitebe ekya Uganda Muslim Council okwekubira enduulu mu kkooti nga kiwakanya ekiragiro ky'omulamuzi Christopher Gakirabake eyakkiriza okutunda ebyobugaga ebyo. Okusinziira ku munnamateeka Musa Kabega, ekiragiro kino ekya kkooti ekiyisiddwa ekivannyuma kyakubeerawo okutuusa nga kkooti emaze okuwulira omusango gwennyini omukulu. Uganda Muslim Council mwewakanyiza ekiragiro ekyasooka okuyisibwa kkooti ey'ebyobusuubuzi eyalagira nti ebyobugaga by'Obusiraamu biboyebwe okusasula omusuubuzi Justus Kyabawa. Kkooti y'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna yayisa ekiragiro ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwedde ogwa Novemba ng'eragira okubowa ebyobugaga by'Obusiraamu okutuusa nga aba Uganda Muslim Council basasudde omusuubuzi Justus Kyabawa sinakindi okubitunda. Mu byobugaga ebyalagirwa okukwatibwa era okutundibwako nnyondo kuliko ebiri ku ttaka eriri ku plot namba 30 ku William Street mu Kampala, ebiri ku plot 23 okutuuka ku 25 e Kampala mukadde, ettaka eriri ekyanja wamu n'eskwaya mayiro y'ettaka ebukwe mu disitulikiti y'e Hoima wamu n'ettaka eriri ejjinja n'ery'Embale. Okubowa n'okutunda ebyobugaga by'Obusiraamu bino kubadde kwakukolebwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwa Desemba singa ekitebe ekya Uganda Muslim Council kiremererwa okusasula ensimbi obuwumbi 19. Emitawaana gya Uganda Muslim Council gyatandika mu mwaka 2022 bwe yakola endagaano ey'okutunda ettaka ng'eriguza omusuubuzi Justus Kyabawa eryali mu disitulikiti y'e Ssembabule nga ensimbi ezakanyizibwako bwali obuwumbi 3.5. Wabula Kyabawa yagenda mu kkooti oluvannyuma lw'okukizuula nti tayinza kukozesa ttaka eryo bwe yakizuula nti ettaka lyerimu ate Uganda Muslim Council yalipangisa dda kampuni ya NHS ku ndagaano ya myaka 15 okuva mu 2013 okutuuka mu 2028. Uganda Muslim Council kaakano yalina okuliwa ensimbi ezo ng'okusinziira ku kiragiro kya kkooti ey'ebyobusuubuzi nga mulimu amagoba ga bitundu 12 ku buli 100 nga bwe kyakkanyizibwako mu ndagaano. Amagoba g'ebitundu 12 ku buli 100 ge gaduumula ensimbi ezo okuva ku buwumbi 3.5 ezaagulwa ezasasulwa ku ttaka eryo okutuuka ku buwumbi 18 n'obukadde 9 olwaleero. Olukiiko olw'Obuyisiraamu olw'oku Ntiko luyitibwa Advisory Shura Council omulundi ogusookedde ddala lutudde ku kitebe kya Kampala mukadde okusalira amagezi entalo n'endooliita eziri mu Buyisiraamu nga ziva ku maali y'Obuyisiraamu eyogerwako nti yandirugenda akadde konna. Mu kwogerako ne bannamawulire ssentebe w'akakiiko kano Sheikh Obedi Kamulegeya awanjagidde abaana Adamu bakkakkane nti beewale n'ensonga zaabwe okuzigonjoolera mu nguudo ne mu butale. Sheikh Obedi Kamulegeya era alabudde abatandise n'okutabiikiriza ebyobufuzi mu nsonga z'Obusiraamu eziriwo kati. Twandyagadde abantu bonna ebintu by'Obusiraamu babijje mu nguudo, essuula bw'egamba babijje mu nguudo babizze mu bifo byabwo bibeeramu. Naye gwe omuntu okuyimirira mu katale n'ogaa ntukoze watutudde wano mu katale n'abantu abasiraamu ejje wano mu katale mumpulirize, ebigambo si bituufu kwewuubula busiraamu. Naye buli muntu akakasa ndi musiraamu omulungi, leeta ensonga zo ku kitebe ky'Obusiraamu tuziwulirize kusinga n'okugamba tosobola na kuyita abasiraamu ejje musaali ejjima mu kisaawe ng'ogenda kwogera ku nsonga z'abasiraamu. Lwaki mu kisaawe ng'emizikiti weegiri? Okuva edda n'edda Mukama waffe Nabbi Muhammad nga waali palamenti z'abasiraamu mizikiti, so bisi bisaawe. Sheikh Obedi Kamulegeya awabudde Abayisiraamu bakomye okutwala eddiini y'Obuyisiraamu mu kkooti eza bulijjo nti kino kyongedde okuwewula eddiini yaabwe n'okubaswaza mu nsi yonna.
Mweyo bituwulira bye ebiri mu mawulire gy'emisango egigenda giddiŋŋana nga giwaabibwa gino giraba givudde Busoga eba givaawo nga gijja buwaabibwa Supreme Council. Naye constitution yaffe eno gye tuyina kaakano Supreme Council ebyo byonna ebintu yabijja mu kkooti za gavumenti. Ensonga yonna ekwata ku busiraamu ne tubagamba bagiyite mu Supreme Council era ya lukiiko luno yerusalawo ekyenkomerero. Oba Supreme Council yakukola kino oba bakuyaza amaanya jangu mu lukiiko lwa Shura obeere nga oleeta ensonga zo Supreme Council Shura esobola okulokolako nebimalira. Naye kitwewuunyisa abasiraamu bannayini constitution ekibi nti bawulira waliwo constitution naye tebagisomanga ate tebagisoma naye tebaagala gisoma. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti Uganda bw'eneesoosowaza ebyobulimi ne tekinologiya w'omulembe guno omutebi obulamu bw'abantu bwakukyuka nnyo. Bino Katikkiro abyogeredde ku matikkiro aga ssettendekero wa Muteesa the First Royal University ag'omulundi ogw'e11. Omusasi waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga asinzidde ku matikkiro aga ssettendekero wa Muteesa the First Royal University. Basoosowaze emisomo egiri ddala ku bulamu bw'abantu mu Buganda ne mu Uganda. Twanokolayo ebyobulimi kubanga ebyobulimi tulinamu enkizo. Kambabuulire singa Uganda esoosowaza ebyobulimi neyeeyambisa ne tekinologiya aliwo mu mulembe guno tusobola okukyusa obulamu bw'abantu bw'eggwanga lino mu ngeri eyeewuunyisa ate mu kiseera ekitono. Olw'ensonga nti buli lw'oyogera ku bulimi oba oyogera ku mmere tuli obukadde 45. Singa tubuliisa ne bukkuta emmere ne tugitunda mu mawanga agatwetoolodde ne mu nsi ezeebunaayira ojja kulaba bwe tusobola okukyusa obulamu bw'abantu baawo. Bw'otatandikira ku kyolinamu nkizo otawaanyizibwa. Simanyi bwe tunaavuganya na Japan oba ne Korea mu kukola emmotoka. Abayizi 508 be batikkiddwa diguli, diploma n'abalala ne baweebwa certificate mu misomo egitali gimu. Chancellor wa Muteesa the First Royal University omulamuzi wa kkooti y'ensi yonna Lady Justice Julia Sebutinde yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II olw'okutambulira mu buufu bw'abajjajjaabe okulaba nga bannayuganda bafuna obugunjufu. N'agamba nti Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye ayogerwako nga nakazadde w'ebyenjigiriza mu Uganda. Abayizi 508 batikkiddwa olwaleero. Abayizi abawala babadde 363 ate abalenzi 217. Omukolo guno gwetabiddwako omumyuka asooka wa Katikkiro Profesa Haji Twaha Kawasa Kigongo, minisita wa kabineeti olukiiko n'emirimu egy'enkizo mu ofiisi ya Kamalabyonna Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita w'ebyenjigiriza ne ofiisi ya Nabagereka Oweekitiibwa Kootida Nakate Kikomeko, ab'olukiiko olukulembera University n'abakulu abalala bangi. Ssaalongo Tomusange Kayinja wano ku kasozi Kabayivu Muteesa the First Royal University Ekirumba Masaka City. Akabondo k'abannakibiina kya NUP ku lukiiko lwa KCCA kavuddemu omwasi ku mbeera embi ey'enguudo z'ekibuga Kampala, so nga ate oludda olw'ekikugu lwalangirira dda enteekateeka ez'okuziba ebinnya. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire batuuzizza ku kitebe kya KCCA nga bakulembeddwamu ssentebe w'akabondo ka NUP Katabu Moses, bana NUP bategeeza nti ebinnya ebisinga ebyakubwa ebiraka enkuba efudde embi ennaku zino ebiviiriddeko okuddamu okwesima era kaakano enguudo ezisinga tezikyayitikamu. Bano era bavumiridde abakola oluguudo olugenda e Gaba ate okukakana ku bizinesi z'abantu ne bazimenya kibagambye nti kigenda kwongera obumenyi bw'amateeka mu bitundu ebyo. Gendako mu Kiyembe SFC yakoze mu Kiyembe awo yatemyemu binnya bipya. Gendako ku 6th Street ne 7th Street mu industrial area oluguudo balukola balutaddeko ssente n'ebinnya kati binnya binene nnyo so anoteekayo empologoma n'egweyo benjovu. Tusaba government n'obwombeefu bungi ejje Amagye mu kintu ba contractors ne ba physical planning abaweebwa ekibuga bakole kye balina okukola kuba bo bamanyi amateeka. Ssente neewole siriya za ggwanga lya Uganda n'ekitulumye nnyo kubanga twewole ssente nnyingi ne tugwa mu mabanja ne tusigala nga ebinnya bikyajjudde mu Kampala. Bakansalira bategeezezza nti bagudde mu lukwe nti waliwo abaagala okuwamba ettaka ly'amasomero ga KCCA mu kibuga Kampala bazimbewo ebizimbe eby'amaduuka kyokka beeweze okufaafaagana n'abantu bano. Tetugenda kukkiriza kubba amataka g'amasomero. Tetugenda kukkiriza. Wekiba kyetaagisa kuluma Minister of Education ba individuals tubamanyi. Naye njagala okubategeeza
ngaffe ba road councillor abalondebwa era nje basindika warning yange abo bonna ba LC3 abaatula ne ba committees ne babaliswa busente ne muyisa ekintu kino litakalidde mbayindi musaga tetugenda kukukkiriza kwagala kutandika kubonyabonya abaana banaku bannakampala abatalina wadde 10 otandika okutunda amasomero gaffe tetugenda kukkiriza buli az'amaanyi bubbi okubba okw'ekika ekyawaggulu ndabula obukiiko bwonna bwe twatongozza obwa land committees nti bwe muba ng'ekigendererwa kyammwe kigenda kubeera kusirika manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa otika emigugu ku motoka mu ngeri eyinza okuba ey'obulabe eri abantu abalala bakozesa oluguudo oba ozizza omusango ng'omuwabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Akawaayiro 19 etteeka erifuga ebidduka kakugira abantu okutikka akabindo ekidduka kyonna ew'okutikka emigugu mu ngeri ey'obulabe eweeteeka obulamu bw'abantu abakozesa ekkuba abalala mu matigga katugeze gyeri abantu abatikka emitayimbwa oba embaawo nga mpanvu ziyise ku kidduka n'atateekako kagoye oba langi emyufu okulabula abantu abamuvaako emabega era oluzza gwa naggomola era ekibonerezo bukadde 2 bwolina okusasula. Abatuuze mu byalo ebiwerako mu disitulikiti y'Emubende basula ku Tebuukye olw'obubbi obweyongedde ennyo mu biseera bino ennyumba zimenyebwa buli kiro n'amaduuka ne gabbibwa. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kironde kaatuwa ebisingawo. Ssentebe ow'eggombolola y'e Maduddu Abyalemye Edward yategeezezza nti ababbi bano basusse nnyo mu kitundu kye kino kyakulembera eky'e Maduddu era nga bano batwala buli ke balabyeko obutalekaawo yadde akantu. Ono annyonnyodde nti embeera eno ebatadde ku bunkenke ebitalojjeka olw'abano ababbye ebintu omuli ebisolo okwogatta n'ebintu eby'amaka era nga n'amayumba gamenywa nga ne bannyini bo mwebali ekiro ne bakuuliita n'ebintu byabwe byonna by'omu maka. Tuyingidde mu nnaku enkulu naye obwavu bungi mu bantu awo nno ababbi beeteeseteese okutandika okumenya amayumba ate era n'awalala baatandika olwekyo abantu tweyongera okuteekako okwekuuma nakweyongera okunoonyereza nakukakasa abantu ki abo betuteebereza nga babbi abo tubakwase poliisi ebeeko bwetuyambako mu nsonga ng'ezo ate era basaba mu nnaku zino enkulu tusaasaanye kitono. Ng'oggyeko ab'e Maduddu naye ne Mubende municipality obubbi buno bususse nga ababbi bayambisa obwana obuto konko n'ennyumba kwogatta n'okubuyisanga mu madirisa agalimu emitayimbwa olwo ne bulyoka buyingira munda ne buggulawo ne bakukuulita n'ebintu byonna. Embeera eno etadde bannamubende ku bunkenke bwe batyo kwe kusaba bannamubende okufuukula nga beekuuma ababbi bano balabe nga tebatuusibwako bulabe. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM Emubende. Muzibizi wa tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Elvis Bwomono mu butongole egasse ku klabu ya St Mirren egucyangira mu ligi y'abinywera eya Scotland era ng'agenda kubakyangira endiba okutuuka ku nkomerero ya sizoni eno. Elvis Bwomono mu kiseera ekiyise abadde talina klabu oluvannyuma lw'endagaano y'okuggwako mu klabu ya IBV eya Iceland omwezi oguwedde ogw'11. Ono okwegatta ku klabu ya St Mirren abadde amaze ekiseera nga agezesebwa era wakutandika okuzanyira klabu eno amangu ddala ng'akatale ka January ak'okugula abazannyi kawedde. Kyokka mu ndagaano ye ne klabu ya St Mirren muteekeddwamu akawaayiro okwongeza endagaano eno omwaka omulala gumu singa binaaba bitambudde bulungi. Elvis Bwomono yava mu Uganda n'agenda e Bungereza nga wa myaka 3 egy'obuto era yasooka kuzannyira ttiimu ento eya QPR n'oluvannyuma n'agenda ku klabu ya Southend gye yava mu 2021 n'agenda mu IBV ya Iceland. Bwomono yakazannyira Uganda Cranes emipiira 6 yasooka kuzannya nga Uganda ekuba South Sudan goal emu ku bwereere mu mpaka za AFCON qualifiers mu 2022 ekitende ate era yasembyeyo okuzannya ne Uganda Cranes ng'ekuba Somalia goal emu ku bwereere mu mpaka za World Cup qualifiers omwezi oguwedde. Liigi ya Scotland yagenzeemu asanzeeyo munnayuganda omulala Bevis Mugabi abazannyira nga azannyira mu klabu ya Motherwell. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze.
Kkooti ejulirwamu eyisiza ekiragiro eky'amangu ekiyimiriza okutunda n'okubawa ebyobugaga by'obusiraamu ebya Uganda Muslim Supreme Council olw'ebbanja ery'obuwumbi 18 n'obukadde 90 ezaava ku ttaka ery'empewo eryatundibwa mu disitulikiti y'e Ssembabule nga lyaguzibwa omusuubuzi Justus Kyabakwa. Mu mbeera emu olukiiko lw'obusiraamu olw'oku ntikko oluyitibwa Advisory Shura Council omulundi ogusookerera lutudde Kampala mukadde okunagira eddagala ekizibu eky'entalo eziri mu busiraamu eziva ku maali y'obusiraamu eyogerwako nti yandirugenda akadde konna. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti Uganda bw'eneesoosowaza ebyobulamu ne tekinologiya ow'omulembe guno omutebi obulamu bw'abantu bwakukyuka nnyo.